Here we go. Kino ky'ekijjulo ky'essaawa eno ku 98/7 emmere y'omwoyo gwo. Kakati kankulageko katono kutya Mukama Katonda kwegamba oyinza okusanga omuntu nvuka mulokola ali wali beemola n'akawala olulengera omusumba n'alyoka yeekuba ensiku ne Katonda badde taliiwo wangi wadde waali atidde musumba okusinga Katonda. Njagala oyiga okutya Katonda butereevu. Kati bw'otya Katonda butereevu waliwo omukisa. Zabbuli ye Psalms 128 Zabbuli 128 olunyi lusooka. Alina omukisa buli atya Mukama. Gamba nkutwala olwaleero bw'okola okwagala kwa Katonda mukisa gwa kuyira butereevu. Alina omukisa ng'atya Mukama. Atambulira mu makubo ge. Ng'otambulira mu makubo ge. Kubanga onoolyanga emirimu egy'emikono gyo. Oliba wa mukisa era oliraba ebirungi. Yes. Mukazi wo aliba ng'omuzabbibu ogubala mu nju ez'omunda mu nnyumba yo. Abaana bo ng'amatabi g'omuzeyituuni nga beetoloola emmeeza yo. Laba bw'atyo bw'aliweebwa omukisa omuntu atya Mukama. Mukubire mu ngalo omuntu atya Mukama Katonda. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku 98/7 emmere y'omwoyo gwo. Tumanya tutakazirwe wamanya n'ekitulu batata wayetegereza engendo zitu tutakabire okiyikiriza omutango wayekolera ebyanje nebyoleya Mukama embabazi nizo zituyambire embabazi nizo zitwemereireho zihabwa amaanyi g'Omwana tata we embabazi Mukama embabazi nizo zitwemereireho
batata abatine bano bagumya ndyagumanibwe leba babiro basherra kando batata abatine bano bagumya ndyagumanibwe Yesu niwe wanje tindi kurugaho okuwankuzire rugaba ndyagumanibwe Yesu niwe wanje tindi kurugaho okuwankuzire mukama ndyagumanibwe kwesiga mukama batunga obusinje bwawe eseyi tulimwe tunyige tubuza obusinje bona abakwesiga rugaba batwara obusinje bwawe Yesu niwe wanje tindi kurugaho okuwankuzire rugaba ndyagumanibwe Yesu niwe wanje tindi kurugaho okuwankuzire mukama ndyagumanibwe mutuufu Yesu ye waffe tetusobola kumulekera nga bwe yatwagala era bw'atyo naffe tetugenda kumuvaako niwe wanje emikwana abalungi tusobola kwagala Yesu n'akuleka nga bwe yakusanga yagenda okuyamba yagenda okutusinkana yagenda okukola omulimu gw'ettendo ennyo mu bulamu bwaffe oli ku 98.7 era ng'oli mu programu y'Onneŋŋanzi muwanguzi tawanika era nga Prosper Junior School Day and Boarding bebatuusaako programu yaffe Enneŋŋanzi era nga basangibwaho ku kigenda ennabweru ku kisaawe era nga mukwano kusoma kulungi ddala omusingi gw'abaana gwegwo ddala omutindo ogugyayo talanta zaabwe ate era mu kuyimba mu sports mu swimming na mu buli ngeri yonna ey'okukola ate ng'endabirira nnungi ddala ensula y'abaana mu bisulo yeeyo ddungi ddala era nga bigazi bulungi omwana wo wasomera naye n'awulira nga ali comfortable abasomesa beebo ddala mikwano bakugu mu kusomesa ate era nga batandikira ddala ku ddekeya okuva ku mwana w'emyezi 6 bamutwala maaso mu ebyokuzanyisa weebiri ate era n'abamulabirira balungi ddala mukwano mpaka okweyongerayo ku primary so vani weeziri ezimugjayo mwana kuwa waka ne zimutuusa ku ssomero ate era ne zimuzaayo so naawe omuzadde
tolina kyogenda kwekwasa, twala omwana ku Prosper Junior School okuwandiisibwa kugenda maaso wenjogerera, era osobola okubanga olaba ekitiibwa kya Katonda nga kyeyongera okugenda mu maaso. Nateera Smile Skin Solution be bakugu abasobola okuyambako okulabirira olususu lwo. Erimu abakyala ensusu mukwano kikulu nnyo, bajjanjaba ensusu ez'ebika byonna ate ng'obujjanjabi businziira ku lususu lwo, era nga basobola okuzza mu nakyo kalayo nakyo byoteyo nga tebakwerusiza, oba oli mweru n'osigala mu bweru, oba oli muddugavu n'osigala mu kalayo oba mu kachokolate n'osigalira awo. Ate era balina ebizigo ebikuzza obuto ate nga bakozesa bibala mu bizigo byabwe, kwegamba enkanyanyi ezo zonna kyemmanyi bazijjirawo ddala. Basobola okusomesa engeri y'okwejjanjaba olususu lwo. Basangibwa wali ku Parker View Building ku level 5 room number 2, oyingira ku gate etwala ku Uhuru Restaurant. Bakubire ku simu eri 0787250499 oba ku simu 0757774948. Obuzo omukyala ayitibwa Mukyala Shakira Mulokole, beba Smile Skin Solution bajja kubanga bakutuusaako services zonna. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe omukyala Asiimwe, tulabe ebibala by'okusaba. Ebibala by'okusaba ebyokusula wano ng'onoonya Katonda mwezi mulamba. Noonya Katonda mwezi mulamba. Kati mandi wano nga nsaba nefuna okusumululwa nga nali sikirabangako oba wadde okiwulirako. Nenkubira muganda wange nti wali osabiddeko emutu ne bapasito bamanyi waliwo ekyantuuseeko ekiro kyekikeeseza olwaleero. Ndagirira buli muzimu gyonna egyewaffe gyonna givuddeyo. Kirabika kati kikola kinaseka ne mugamba naawe si byakuseka, ndi serious mu kyenjogera. Nagamba ekyo gye tuyita deliverance. Nagamba kati olabye ne mugamba bye biki. Nagamba oba obadde n'obuzimu 10 kati ndowooza osigaza 99. Nagamba kati gwe nkukakasizza oli ofuuse mulokole. Mbambi nga nze sibitegeera byonna. Nengamba nagamba kati nange nenyiikira nensomesebwa nensaba katawo nenjiga okusaba nensaba nga kati nga nange ndaba nsaba kati naye ng'ekyasinga byonna neewaddeyo kati mbandi awo nga maze omwezi gumu bwenti nga nkubira simu nagamba naye ono muganda waffe omuto ayina omukyala gwamanyeeyo ate wuyaze kulwaki tomulaba. Nakola ki? Nakulaga omukyala eyamukolera ku bintu by'okujja eno n'ojja eno. Negamba ensi nga teyeepankirwako, nze atalina na paasipooti ata travelingako wadde mboba ngende Nairobi, nze gw'ogamba ntandikireeyo ng'ompanise. Nagamba gwe mulabe akuyitiremu. Ne mulaba nantwalewo omukyala mu tawuni nangamba omukyala napa puroguramu nga yakusoma myezi 3. Nengamba nze mbadde manyi ngenda leero wo ekya n'ogamba ogenda kuntwala bweru ompe puroguramu ya myezi 3. Nengamba muganda wange ngamba omukazi kirabika mulabikidde bubi. Nenyiga nenjagala n'okukaaba. Nengamba nga emyezi 3 nga ndi wano anfudde kaana nzizeeyo omusomero okusoma. Oli nanga naye naawe obugumiikiriza kati gwe kulwaki olowooza kuwadde puroguramu eyo. Naye nengamba munange nga nfuse mulokole kati kansabe kangume ngumiikirize emyezi 3 tulabe. Nensoma nembera nga nzija nsula wano olwo kati nfuukidde ddala mulokole njize n'okulwana olutalo ndwana kati n'ebibala ntandise kubirabamu munze nga ndaba amako gafudde ga wano. Nga nfudde ga wano nga ne taata w'abaana kati olwo nsabye atandise n'okujja awaka ajja. Nagamba atona ali luddawa mbu yagenze ku kyaki kati nga ye nga bwali omusiraamu ng'era si byawagira n'obakomyewo kiro ali ku kyaki katawo yasula n'abasumba kati oyo yamanya biki ng'ayogera bigambo bingi nnyo naye nensaba nensiiba nali munene nenkoga yenna nembera kapotebo kati
najja mulundi gumu nandabako nanga kati laba bwofaanana kati olowooza bw'onookola ezo figa ne ngamba mukama musonyiwe nga buli bwayogera kati nga n'okukakana n'okuyomba nga nze nabikende nabireka kati nenjiga yakiyita kukola kufiga nali nga nensaba nenkola ki kati muganda wange bwe yangamba nantwala w'omukyala omukyala ampa myezi 3 nensaba nensiiba nengamba mukama bw'oba omanyi mbuga oleese ono omwana angambye kino ekintu tekimbadde na mu mutwe nze buli kyanzaalibwa sirowoozangako nakufuluma bweru naye bw'oba olabye ng'omukisa gwange teguli wano kati leka okwagalako kubeere nenyiikira nensaba nensoma ng'era abaana b'osoma nabo ofcourse nga nze nakoma mu kyokuna naye ng'abaana bonna obalaba bakampasa bwe baana abagenda e America senior 4 nengamba kati bano nange oluzungu lwange ofcourse lwe lwedda luli olungasomero sinalungi ntandise kulwogera wano kati olwonjogera n'abaana gwe ntandise okuluzuukusa omusajja yali teyasomerako naddala ye nengamba kati nze ngenda kwogera biki ye bwe ntuuka eyo woogera abazungu nakola 24 nga njogera luzungu n'amalako nengamba nembeeraawo bwentyo nembeeraawo bwensaba nensaba bambi nensaba kati nga ntuuse kugenda ku embase nyengedde kati newajja ogw'ekumi awo ng'omukyala atandika kusindikayo abaana nga 10 5 kuva mu kibiina mu gurupu y'omukyala 10 tebabawadde bonna 10 bawaddeko omu aweereza lwa Mande n'olwokuna ku lwokubiri n'oku lwokutaano asindika ku embasi bawaako omu oba lusi tebabawadde ng'ogenda ogwamu amaanyi nengamba naye bakomawo mwenna mu kibiina ne baddamu ne bagaba bw'oba tolina ekyabwa kino omuntu aliyo omukambwe tebagaba kati eno season tebagaba bwe bityo by'owulira naawe n'otwala kati nze nga ngenda kuddayo bwe nti omukyala nga bajja bamukwata asindika omwana zino gundi ze batuteera mu stampu biba bya bicupu lijjukira tuba tetugenze eyo kati ng'omwana atuuseeyo bamubuuziza bamubuuza anaakuteerako nno anaabasindika ng'omwana ayogera buli kimu kyonna nga mukyala bajja naye kirungi naye yategeerako mangu n'adduka ne bajja ku ofisi ne basanga nga wakalu nenkubira brother wange webweru nemugamba kino na kino kyekyabaddeko nagamba kati gwe byokujja ebweru byerabire kubanga abazungu banoonyereza bebiji kye bayita investigation bagenda kukolera ddala oyo omukyala bagenda mufuna totawaana naye kati nga wali nywedde nengamba nedda mukama nze nina okugenda nze sigenda kuswala buli muntu kati abadde ansekerera wano mbonalokose naye yesi nalokose kati nga bwe nakutegedde nzijja wano ontwale mu maanyi go nga sigange omukyala nadde kasangati ng'avudde mu kibuga yeje yazimba kati nga tulina okugenda ewuwe ate nga katalagirayo omu ng'agamba abaana bwe tubeera abangi kati tukola olugambo ne mubaamu abatamwagala ne bamuleetera abasajja nembeera nga ngenda mpita ku northern ngenda kasangati nga tusiibeyo nga bikyuka ng'era asindikayo abaana tebabawa ng'embeera neefuuka embi kati nze bwe nali ntuusa olwange ng'agamba yajja nga nabyo byakwekweka n'aleeta fayiro twali baana bataano n'agamba naye kati embeera eriyo mbi mbadde nsaba mugumiikirize twongezeeyo togenda enkya kati ngaawo nina Katonda nga ntegedde nti Katonda alina kyasobola okukola nayimira nemuyita erinnya nemugamba omanyi nze mpa fayiro yange Katonda gwenoonya ne gwenzikiriza ngenda kuleeta nga bampadde nga tuyimiridde kasangati mu town sawa 3 ez'ekiro ng'aganya okumpa fayiro yange nangamba ate bwe batakuwa toddamu kunsumbwa sigenda kuddayo kwongera programu endala ne mugamba nze ekyo nkisazaamu bagenda kumpa n'omwana omulala naye n'alemerako omulala n'agamba awa manzi omanyi nyongezaayo sagala byakuntema ate nga biki nyongezaayo nkolera gwe womanyi bukati wano bajja tuwa
nampa fayiro yange nensula nga nsaba nenkwata passport yange nenjiwanika nengamba mukama passport yali tetambula nga te nagikola mu gw'omusanvu nengenda ku embassy mu gw'ekumi abaana nga banseke ne bagamba kati gwe ayina virgin passport olagawa olagawa kapya kenyini of course nebwe bakakoledde wali ku immigration embassy bekalaba mbuka akafulumu nebi byonna nga bino mbuntambude ngezeko Nairobi nteekamu byakumukumu ng'abaana te balina ne yali ansomesa nga tusoma programu ezo ng'omwana agamba Joy tebagenda kuwa nembera nga nzijjawo ne bagamba naye mwana gwe ng'osabye ne ntandika okuleeta abaana wano nense ne bagamba oyo omwana asaba oyo nga soogera nga nsaba ye nensaba nga baleeta ebyokulyawo nga masirya naye ono amaze wano emyezi 3 atalyangako ku mmere kiki nga nyize dry nga nsiibye kati nga n'omubiri gwamanyiira ne dry nasooka kugitya nengamba nja kufa naye bwe nagiyingira ate saayagala kuva mu dry nensaba nensiiba ne bampa empapula zange nenkubira tata w'abaana nemugamba omanye okusaba enkya bw'oba omanye okusaba ndigenda ku embassy kati bw'oba omanye okusaba nsabira nagirega nengamba tebagenda kumpa nengenda nga batiisa nentuula naliwa ku makya sawa 2 nentuula mu maaso awo nengamba mukama bubuno obusenge 2 naye bagamba akasenge kamu kalimu omuntu atagaba naye nze oyo muzikiza sigenda kuyingira mu kasenge k'omusajja oyo wonna womanyi gundi visa yange weeri oba oteeka nengenda omusajja nambuuza ebibuuzo 5 naye ku 5 nayitako ebibuuzo 2 nengwamu ebibuuzo 3 ate n'omusajja oyo gwenyini gwe bagamba kati kalinga akasenge nga kano kati nayita eri emabega najja nayimirira katona nga bwontunuulira bwoti oli nayita eri nayimirira bwati nga nze ndikuddamu oli natula nemugamba mukama wuuyo ayimiridde awo naye musiba omumwe atagenda kwogera nono omusajja talina kyagenda okumugamba nengamba wano mukama nze nkimye visa yange sigenda kuswazibwa nengamba oba tompadde visa ngenda mu kyalo wengenda okubeera n'essimu yange njijjeko naawe nkwerabire omusajja nambuuza ebibuuzo nangamba gye wagenda wamalayo ennaku meka kati mu kifo ky'ennaku 4 namugamba emyaka 4 ku lw'okutya wali obeera okankana nambuuza wamalayo emyaka emeka nemugamba 4 nga ndi mukalu omusajja ng'akana kuntunula kati simanyi ndowooza abamwoyo nengamba sorry it was 4 days nantunulira bwati nakola kina byonna bye nali nkwataganye nabyo mbu bagenda kusaba kino tewali kyeyangamba nangamba mpaka papula ako kati ate nga of course bamaze ku training nga baba tebakuwadde bagamba kola kino bwolaba nga kukimya akapapula kati nengamba mukama oli mulungi naye nga nzina confidence waliwo obupapula bubeerawo kawandiikako date gyogenda okuddirawo then ne passport nokola kino gireka wali kati nenfuluma nga siseka kubanga waliwo abaana abalala ku waiting room ne bagamba Joy kirabika bamumye avuddemu nga yena alina obusungu naye navaayo nengulumiza nengamba mukama weebale bagamba visa ya America ne bw'obanga olina ssente naye nabanze sitambulangako sirinyangako nyonyera babogenda okunnenyesa ennyonyi esooka ng'ate ya America ng'ate sisabye gumu 2 nsabye gumu bampadde ng'emyezi akatabo mu gw'omusanvu 8 9 10 na gumu emyezi 4 ng'alina passport naye ompadde visa nengenda nga amugulumiza nemugamba sigenda kwerabira kyonna kyoyagala bwoba gwoli kuntumayo bwoba gwoli kukola kikati nga ngudde mu mikono gye yennyini omusajja nemukubira nemugamba bampadde visa nangamba bakuwadde visa banga kinengamba nedda nzirayo ku lwokutaano okukima paasway nemugamba bampadde katukomya omukana engalankalengalo n'akalulu ekitiibwa abo kibeera kya mukama abaali batambuddeko bakitegeera awo katukomye mu dakiika ntono nnyo. Owuliriza 98 katonnyeza 7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Buterevu tukomye oli ku 98 katonyeze 7 oli mu programu yonna enganze muwanguzi tawanika akaseera nga kano akamwenyumwenyo kajja ku matama gaffe engalo n'akalulu ne tubiddeza Katonda oyo omunene kye tuyita nti omuwanguzi ye
tawanika akaseera ko konna essaawa yonna osuubirayo enseko ku matama. Bw'atyo bwe yayogera n'agamba atya nti ndi kusesa n'abakaabirako. Yasesa Saala lunaku lumu naga ndi kusanyusa n'abaakukaabirako. Mukwana akaseera naawe kasuubire wakati wonna w'oyise. Tugenda maaso n'omuwanguzi waffe mu ddakiika zaffe entono ezisigaddeyo, kamuweeko eddakiika 10 zokka amalirize. Atemba w'amasimu dakiika 10 zokka. Ntuuse nfunye visa, musajja amukubira ku Lwokutaano lutuuse. Mugamba bampadde visa nga ndaba emyaka gye bampadde 2 njirabamu. Kati ye nga amanyi 3 4 gye bakuwa. Kati nambuuza ku simu bakuwadde emyaka emeka. Naye okusooka yangamba munayolooza buli omu agenda America. Ne mugamba kiki kyoyogera nti nze ngenda kugenda. Ye n'abiyita byakujerega. Kati bwe namugamba bampadde visa ne gundi njijjeyo yino. Nagamba bakuwadde emyaka emeka. Ne mugamba nze sigitegeera mbisoma sibitegeera nga njagala agirabe agirabire. Nagamba oli ludda we kuba yali ettonya nagendayo ng'enkuba ettonya ekibuga kyonna embase yonna naye yajja mpaka. Nagamba oli ludda wa ne mugamba wendi najja nankima. Nagamba passport eriwa ne mugamba yino. Nagamba bakuwadde emyaka 2 kijja kitya. Ne mugamba byo mukama byakola olowooza mbadde nsabira bwerere. Engalo n'akalulu. Nagamba kati olwo kati omukwano ne gujja nalaba kati ngenze. Nagamba kati ogenda okukola otya bw'okola ssente kati ani gw'ogenda okuba ng'osindika. Ne ngamba of course ngenda kusindikira gw'omulala ngenda sindikira ani. Nagamba kati abaana ne ngamba abaana tebasobola kubula n'abeera nabo. Nkoze eki ngenze awampaddeko miliyoni nali sina n'ekikumi. Ne muganda wange yali agamba mbugenda ofune gundi ojje. Kati bwe namala okufuna visa n'asanyuka n'agamba omanyi nze nakyogera ng'amanyi era tebajja kuwa oba kiki naye mwana gwo kati nkakasiza olina Katonda. Nagamba ne mugamba sente ze wangamba eza tiketi nga tiketi bansabye miliyoni 6 n'ekitundu. Nagamba nze nali nkuzaamu amaanyi ofuna amaanyi bw'ofuna visa oweeyiye. Nengamba leka naawe sina sente. Nagamba sina sente nonya sente za tiketi. Na kirungi nafunira omukyala nampa tiketi ku bbanja ntuukeyo nkole nsasule. Naye omusajja n'atandika okudda awaka nga ne bwabeera mu galaji nga nkubira oli ludda nga olwamanyinye na visa ndi waka oli waka jangu wano ndi mu galaji kati awo nga tunyumya omukwano. Omukwano nenga ku mutima nze sigwe ngulumiza nengamba laba mukama. Nengamba ebyo byokola ne tufuuka ba mukwano kati awo ne tuplaninga biki era nengenda namperekera n'abaana. Eyo nyibwe yabuuka bweti nesenga wange yaliwo mbo omusajja n'afeintinga n'agwa wansi ng'amanyi kati ngenze mbazungu biki sigenda kudda. Era bwe natuuka ne mukubira ne mugamba tata w'abaana ntuuse nakanze toddanga mu kompyuta nkuwerekere omanyi bw'ogenze na feintinze nenga olwo senga amaze edda okunga nenga wa feintinze nga laavu wa feintinze kiki ekyakufeintinze. Nagamba anze tompitanga kuwerekera omulundi omulala nawulidde bubi nengamba kirabika kalaavu kakyakola ki kakyaliyo. Nengenda naye nga wawasinga kati nga Katonda mbwagamba kino. Katonda ne bwoyita mu mbeera ki nga yakumanya kumbe nga simanyizo omukisa gwange we guli. Ndabide kye bayita omukisa mu America. Amina. Nsi bagiwulira nnungi erinnya naye nga waliyo okukakaalukana waliyo obuvubi waliyo okola sente nga toziraba. Omwaka gwaweddewo naye ng'omuntu talina n'olukumi ku akawunti ng'asasula bbiiru nga osasula eza bbiiru nti z'ofuna z'olinga z'okolera okitaba. Naye nze ndabye kye bayita omukono gwa Mukama mu America. Nampa omukisa nampa emirimu nga nkola omulimu mu miliyoni 16 2 weeks nga buli muntu agamba naye Joy gwe osala magezi egina emirimu ogifuna otya nga nange not part timing nga sina part timing nga sikola nnyo ate nga nze nkola ne etali gya kukakaalukana ngabo 12 hours ali kukola n'amanyi n'adda waka nga akooye nga nze sijje nkola.
owulira ng'abazungu fena batumanyi black naye ng'omuntu obeerawo nga kampani yemu fena mwetuli nakubira where are you I have this job nga gwe gwasooka okunoonya can you take it nabiri kye bayita ekigambo favor nga ne bwokola otya you can't even compete with me ng'abaana ne bwe gugwako guno ng'amanyi kati mukama wagiddeko guno kati ate aleeta omunene ate nga kye kibeerawo nendaba omulimu nenkola se nenga mazine sente enyonyi nagirinya mu 2005 mu December nga 5 era nenkomawo guno 15 nga 5 era bwenjuze emyaka 3 paipa nengamba mukama nzira ye wafi ukiraba mu date yenyini je nagenderamu nga date yenyini je nagiramu ngamba nzijuze 3 nga nzijawa kana ebintu byampadde n'omuntu ng'ali Amerika wadde bawulira n'amaze emyaka gyakoledde n'eri ennyumba omusajja gye yamala zonna ate nga nesene nga nkikola nga nkigenderedde abantu bagamba oli musiru omusajja yakulekawo nekwata miliyoni 10 nemugamba njagala nsange ye ennyumba mu 2 months nga ogiserese eri waggulu ebirala ebisigadde nga nze ngenda obigire nga naye tasobola kikiriza musobola okumuwa sente kalinayo yes nenjimaliriza yonna waggulu nankolera business nandimira endimiro ne weekend yonna nefulono gwe najeyo enfuufu nenima ebikajjo nendaba ennimiro zange nebinyimira mu ndimiro nengamba zino zange mu myaka 3 so kati ndabye kye bayita favor nga n'abaana ga oyo togira naye oyo tokaaba naye nga nebo omuntu waliwo yabba omulimu gwange jasinga mukwano gwange mutaddeyo akoleki ankolereko jasonako natuukayo nalimba client nakuba esimu ku office nagamba ajo yitadda nze njagagala ono nenkaaba niwe namala okka nengamba naye okkaaba ng'omusiru tomanyi kiki kyoli kati kirabika ogwo mukama atayagala era nanyimukiza ddala nga te n'omuwala mulokole obulire mukama mpadde watu atalina favor ate y'omumanyi ye agikolerera bukolereza aginonya bulungi nengamba omuntu ne bwakuwalana ne bwakuvuma nenga mukama yakuteekako favor ne bwogenda wakati omukisa gwa mukama tegulina buyinike kyekyo kyona omusajja nadda katera saawa zino kati maze lero meka lero 7 ya olwali nasimbulayo nga 7 olwaliro maze omwezi kale naye nga tava waka ajja kumakya nga amaze eri breakfast n'agenda saawa 4 ez'ekiro kwebaka omulabako naye bulabi anti naye asiiba waka nkomaawe ngamba mukama era nakale na wano nakisabira nga buli wempanika emikono bweti nga njagala adire mu baana ng'emikono bum egwa ningamba mukama naawe nga njizaayo bweti nga musabira akomewa waka ng'emikono egwa nengamba kirabika katono mukama sigwayagala abeereyo kabeereyo kati nekusigaza guli omukwano gw'abaana ate naye tankalubiriza era tugenze netugenda eyo ebugiri n'abaana bonna netubatwala netupangisa lumu kuno tumalayo weekend yonna ewedde gye tubadde twakomyewo ku Sunday ekiro saawa 4 naye nga tupangisa ngagamba ogenda kupangisa lumu zimeka nga nze nimugamba lumu zibwezi ogenda kwebaka weka ngenda kwebaka n'abaana bwebiti nga tewali kati mboba gwe munene kati ayogera nengamba katawo nensigala nga ngumiriza mukama nengamba kati asigaze 2 omukyala atwala omusajja naye nze nsigaze mukama n'abaana bange mukiraba so kati nze kyembadde ndaba gwe mukisa gwa mukama n'omukono gwe gubadde nange nga tegabadde maanyi gange tebubadde buyinza tebubadde kusoma bwe natuuka mu Amerika no nga neebuuza kati bano abazungu nayogera kinabo oluzungu lwo nga lukutuka ng'omuzungu otuuka naga what are you saying I'm not understanding what you are saying kali nengamba mukama nzi bino nabikoleramu ntya nga gwe bakutwalako mbuhawo oyo muzibu agoba nga n'akisenti yo tejja tagiwulira nenga mukama nakuwako favor n'okolako n'omwaka ate nakwagala okirabo so ndabye obulungi bwa mukama nendaba omukono gwe nentegeera bwolokoka ng'oweewaddeyo mukama takulekerera oge mazima
onaafumbirwa joyi kibuuzo si kyange kale tugende mu maaso mikwana balungi twagala kwebaza katono lwakaseera obunno bwe bulamu bwa mukyala joyi omuwanguzi tawanika akalulu n'engalo zibeere za mukama abakyala bonna abali eyo n'abawala mwenna mmanyi nti olina kyoyize olina kyotegedde katugendeko mu masimu mu ddakiika zaffe entono nnyo olwakaseera kaffe kano naye ekitiibwa n'ettendo tukiddiza katonda omulamu. Hallo 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 yogerako nnyo mukwano. obudde katukwate omulala mukwano mugenda kwogerako nnyo katono wangi ayibwa ekitiibwa Asiimwe munonga kuno Barbara nanivuga omusajja hasi omwino kugira ngu ayina abaana baawe ninga oyineyo suubi amazima omusajja atinyinayo suubi denda n'ekindi Amerika kyenyini twagenzere n'okukora n'ekyenyini n'ekinagenze kukola. hallo Mukama yebaze aweebwa ekitiibwa taata wangu kyofe Mukama yebaze aweebwa ekitiibwa ssebo kati omwami ye in fact nange nsanyuse nnyo kyavola ntandikidde wala naye bambi webale mu byonna byewayitamu okugamba n'otuuka ne mu mbeera eyo ng'omwami mulwadde naye n'oguma n'ogaa nti kyonna kikiri n'onywerera Katonda kama munnange w'amaanyi kati ye omwami aliwo kyokulokoka kimubuulirabuuliramuko anti era alaba nga kati nywezeza Mukama era nakati namugambye jo bwe yagenze nemugamba bw'ojja enkya ku makya togenda kunsanga nagamba ogendawo nengamba agenda ku kyaki nagamba omuntu wakiri ogenda ku kyaki naye ng'ate togenze mu ssabo buli saa ng'ogamba bandoga ng'omuli byaddogo wakiri obeera mu byakusaba nagamba naye ogenda kusulayo nemugamba sigenda kusulayo ngenda kudda sawa mmeka nemugamba ngenda kudda 12 ng'amanyi bwe nva wano sooke nsabyeko wali then wakiri nkole ki ngende. mikwano gwange bamuyita Yesu yakola ebintu ebifaanana bwe bityo. hallo osyebaziwa ensumba amiina munnange osyebaziwa omuwanguzi wa leero aweebwa ekitiibwa nyabo nze bampitako embabazi ematiga nsimbuuza omuwanguzi ani yamwaniriza ku kisaawe ng'atuuse mu Amerika. waliyo muganda wange. Okay. Onagambye atya? Hallo. Hello. Wangi munnange. Nsumba yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa. Omuwanguzi yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa nyabo. Bannange nadde njagala okuba akalulu akanene naye. Kakube. Naye wendi tewansobozesa Mukama. Andakejjana gudda Dorentricia. Njagala okwebaza Mukama nti bannaye bw'omuwa omutima gwo gwonna n'obeera determined Mukama takitwaza. Nsumba nange nina obujulizi obunene naye nsaba Mukama ntuuse mu kiseekyo. Yajja kuleeta. I bless others. Amen. May God bless you all. I love you. Good God, Dorentricia. I love you too. Onagambye what part of America was Joy staying in and what job was she doing? Akyaliyo nno sibu mu America tannavaayo. Tumukwatiriza wano ayina ebikyamusibyeko n'atweka obujulizi alyoka alyongera okulinnya ennyonyi yeeyongere si bwe kiri? Ngenda wiiki ejja. Ogenda wiiki ejja oddayo mu mafuta. Kitundu ki? Mu California. Onagambye is the father of her beloved children. Why not? Plus he is not good job. Okay, katugende maaso. Wangi munnange. Hello. 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 Wangi munnange.
Mukama yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa. Balituweereza. Twebaza Katonda atuwadde ekisa. Omuwanguzi waffe oli yootye? Ndi yootye. Mukama yeebale kuwanguza bannange. Amiina. Nange ndiweeyo kusiya naye kati ndi eno otebe naye mbaagala nnyo mbawuliriza nnyo puroguramu eno njagala nnyo ezzaamu essuubi. Amiina. Mukama abampeera omukisa. Amiina. Hallo. Hallo. Wangi taata. Pastor Jeje nkulamusiza nnyo. Kale ssebo. Nyabo nze kibyalo nadde kabulaga mutalo. Essebo wange. Nkulamusiza nnyo okukulisa waggulu kukuna konna abaaliyo. Amiina. Era nebaza olw'omukyalo oyo okuwangula. Ate mwebaza ne Katonda eyamukwatirako wali we yayingirira ennyumba bannange. Kubanga oluusi mu ennyumba yandikuttemu yandisanze egenze naye mwebalizi ndi musajja naye mukyalo naye mwebalizaako Mukama era amukolera ebikulu ne byonna byayiseemu omukazi byatasobola kuyitamu. Bambi Mukama akimubalire nebaziza nnyo omwoyo omutukuvu amukozesa ebirungi. Nze kimyalo nadde mu katale kabalagala. Amiina. Hello. Wangi munnange. Nyongeza ku ddoboozi. Amiina. Aweebwa ekitiibwa. Mukama yeebale kuwanguza kuba yali Katonda okukuuma. Era Katonda. N'atakuganya kufuna kawuka. Era kikire Katonda. Amiina. Tulwanira entalo zonna zazaakulwanira. Era mutufu obwesiga Katonda tasobola kutwaza. Kituufu. Amiina. Gambye atya. Abeebweru tuli nabo bannange nabo bali kuno. What job? Mulimu ki? Mirimu ogambye mingi olisobola era mirimu gya Amerika naye kati waliwo gino egy'okukola egya bijja ng'okola ng'ova waka ng'ogenda ku mulimu naye kati nga nze emyaka egyo gyonna nga nkola emirimu egitakyalabika nga noba okola otya togufuna nga baguyita livin bw'aba nga ali ng'agumanya ate nga livin nga ssente za waggulu nnyo ze bakuwa nnyo. Abeebweru bagumanyi. Bwe omugamba livin abakitegeera akola mulimu baguyita livin. Ne bw'okyogera ne Uganda balowooza treatment ya nviiri. Wangi munnange. Hallo. Aweebwa ekitiibwa munnange. Aweebwa ekitiibwa nnyabo. Yeebale ddala okuwanguza banoonya Katonda toviiramu awo. Kituufu. Ate neebaza Katonda yakuwa omutima omugumu wadde nga wewe tonnaba kulokoka. Naye n'ogamba wadde agenzi nga tomanyi Katonda. Kale wagendanga ku basawo n'engeri y'abasajja tebigendamu. Ganne ekitiibwa n'ettendo kibiddiza Yesu. Amiina. Amiina ululu. Mukama yeebazibwe era aba mulungi ekiseera kyonna. Pastor Jeje omwanguzi waffe Mukama abawa omukisa. Anet bw'ati bw'agambye I also want to go kana agambye atya live in care. Yes, too much money. Bakakasiza byayo. Okay, thanks for sharing the testimony Joy. Naye mobile you mean she doesn't love her life. Okay. Kitiibwa kya Mukama nze mbadde ngamba nti atwale bawe eri Yesu yekka ya okay. Twebaza Katonda olw'ekyo ate munene twebaza Mukama n'olwataata w'abaana olw'okufuna omutima ogwo n'ategeera nti kandike maama w'abaana ye bw'aba talina ate abeerewo ku lwaki ku lw'abaana nakyo nno kyabwa Katonda nnyo. Mukama amutongerera omukisa ate era ffe tukkiriza Katonda nti asobola n'okumuwonya ate era n'omulokola n'amukola atya n'amulokola. Bintu byonna Yesu abikola. Akaseera kange keeko mukwano kadduse. Praise God. Pastor Did the Mwangs pray for the husband to get cured for HIV, or does she hear from the campus? No, she's there. Okay. Katonda akimanyi. Oh, Pastor Jaja failed to go through, but tap Joy's anointing blessing nange nja kugenda mu America emirimu wano e Uganda. Uganda munange mujiganye. Pastor Jaja, where are the brothers kids? My brother balirudda wa. brother mbeera naye mu California deno mulala ali Netherlands ali Canada. Yantwala w'omukyala.
yava America n'agenda Canada. Amina. Mu dakiika zino mikwano akaseera kaffe tukwebaza abakubi b'amasimu manyi nti mbadde mu China bingi ebyokukubira era nga laba gaaka naye akaseera keeko naye twebaza Mukama nti obujulizi busobodde okubanga buweddeyo ekitiibwa n'akalulu engalo byonna ne tubisitula nga tubiddiza Katonda oyo atuwa amaanyi agawangula. Mikwano njagala kusaba gwe naawe atanategeera Kristo asobola okukyusa obulamu buteeka emikono gyo mu kifuba oyo atula ebigambo bino eby'obulokozi Katonda akoledde Joy naawe ye Katonda agenda okukolera gamba ayi Mukama olunaku olwaleero nange nzija mu maaso go era nzikiriza nti wafa n'ozuukira nange nkwatula okubeera omulokozi wange era sangula amannya gange ogajje mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oli bw'oyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Weebale Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Kale tusabire Saara Joy mu ddakiika emu yokka. Okay. Mukama kisange taata isitukwebaza tuwayo akaseera kano Mukama kisange taata tegabadde maanyi gaffe tebadde buyinza bwaffe wabula kibadde kisa kyo nkwebaza ku lwange Mukama kisange taata mu kibiina ekinene Mukama kisange taata sajja Mukama kisange taata esunga ngamba nti ngenda kuwa obujulizi Mukama taata nali ntambula ku lw'ekisa kyo Mukama taata sunga bwe wanteeka mu America Mukama taata nompa omukisa Mukama taata wano nawo Mukama taata sungulaba omukyala najja Mukama taata sinangamba yeetaaga obujulizi bwange ate nga sibuwadde Mukama kitange taata ngabadde maanyi go bubadde buyinza bwo nga bwe mbuwadde Mukama kitange taata wali abalala bannange Mukama kitange taata Yesu nabo beetaaga Mukama Yesu nga bwe wansumulula nga bwe wankwatako nga bwe wampa omukisa nga bwe nakutegeera Mukama taata nga si bitundu Mukama kitange taata leka buli kinomu Mukama taata akunoonya takunoonyeza bwereere leka erinnya lyo leka okuswazibwa Mukama taata sumbu tuli balokole Mukama kitange taata tukwateko mu ngeri yo Mukama taata naye soko tunaaza obusungu emitima emibi Mukama kitange taata gwe Mukama taata mememenyese Mukama taata gye weetaaga Mukama taata bwe tumenyeka tuwulire Mukama kitange taata otukwateko otuwe omukisa otuwe na buli kimu kyonna kye twetaaga bonna Mukama kitange taata abawuliriza Mukama kitange taata mbasabira omukisa bakwateko taata obakola ekyebyagala. Amiina. Mikwana abalungi ekitiibwa n'ettendo tukisigaze nga tukiddiza Katonda omulamu era mu ddakiika zino njagala okubasiibulira wano nsigadde ndi Juliet Juko Jejje wamu n'omuwanguzi waffe Joy Asiimwe. Mukama abatwe nnyo omukisa mweraba mbeere bulungi.